Redson TV kwoli nga bulijjo sebambulidde Patrick ne update abasinga obungi amawulire gano mugafunye abalala temunnaba kubanga mugamanya so kati wano ku Redson TV kitukakatako okubanga tugakuleetera oberenga naawe omanya ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Emabegako omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yayanjula pulaani ey'ekitebe ekya National Unity Platform ekipya bwe kibadde kigenda okubanga kifaanana era nga kizimbiddwa wali ku ttaka epya erya National Unity Platform era ewagenda okubeera headquarters empya ez'ekibiina kino ekya National Unity Platform. Aba People Power abakkiriza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu mwenna bwe mbadde mugenda okubanga mukuŋŋaanira wali Makerere Kavule abamanyiwo mumanyiwo ekitebe ekipya ekya National Unity Platform we kisangibwa. Kakati we twogerera ekitebe ekyo kibadde kyamaze okubanga kizimbibwa era embeera ne badde eteekebwawo ebbanga lyonna muyina ekifaananyi kye mbadde mulaba ku social media nga lwakuba badde balagako gate yokka naye ng'ekitebe ekyo kyenjagala okuba nga nkutegeeza progress weeri era embeera ebadde eteereddwawo oluvannyuma lwa pulaani eyo okuba nga yalagibwa ate ng'ali erina okuba nga eteekebwa mu nkola ng'obudde bukyali. So kakati kyenjagala okuba nga nkutegeeza olunaku lubadde lwakwosanca olunaku olwokuna ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno gwennyini ogw'e11 omukulembeze w'eggwanga nga ye mugenyi omukulu wabaddewo omukolo ogw'okuba nga National Unity Platform baggulawo ekibiina kyabwe oba offices z'ekibiina kyabwe empya wali e Makerere Kavule we mumanyi obulungi ennyo. Tubadde tuteekawo ne meeting zibadde zibeerawo naye nga ekitebe tekinnaba kubanga kizimbibwa era emabegako awo meeting zaayimirizibwa oba entuula zonna ezibadde ziteekebwateekebwa ku kitebe ekipya ekya National Unity Platform zibadde zaayimirizibwa olw'omulimu ogubadde gugenda maaso ogw'okubanga bamaliriza ekitebe ekyo ekya National Unity Platform. Kakati olunaku olwokuna ng'ennaku z'omwezi 2 wiiki eno yennyini ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogw'e11 ogwo gwe tutandika enkya omwaka guno 2023 waategekeddwayo omukolo ogw'okubanga baggulawo ekitebe kino ekya National Unity Platform era omukolo ogwo gubadde gwakubeerawo ku lunaku olwokuna nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mugenyi omukulu era yabadde agenda okuofficiatinga oba okuggulawo ekibiina kino oba offices zino ez'ekibiina ekya National Unity Platform wali e Makerere Kavule. Bannamawulire bonna badde baayitiddwa abagenyi ab'enjawulo badde baayitiddwa naye essaawa eno yennyini kyenjagala okuba nga nkutegeeza mu mawulire gennaakabanga nfuna era naawe osobola okugenda n'oganoonyaako ku peegi eya Robert Kyagulanyi Ssentamu oba ku mitimbagano gye egy'enjawulo. Ebbaluwa ewandiikiddwa ng'eragira poliisi okuyimiriza omukolo guno okuyimiriza event ye ne badde genda okubanga egenda mu maaso. Ebbaluwa eyewandiikiddwa lunaku lwa leero ddakiika ntono nnyo okuva kati ennaku z'omwezi nga 31 omwezi ogw'e10 2023 era bagiwadde omutwe okugamba opening of new NUP offices. Ebbaluwa eyo ngenda gikusomeramuko obeere nga omanya ki ekigenze mu maaso gw'amanyi oluzungu ojja kuba wevuunulira. Njagala nkusomere mu bbaluwa eno ewandiikiddwa era neweebwako kopi emu neweebwako omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kopi endala neweebwako abantu ab'enjawulo omuli DPC Wandegeya omuli Diso Kawempe ne Lord Mayor ow'e Kawempe. Kati ebbaluwa eno ewandiikiddwa egenda bweti: The Republic of Uganda ogw'omutwe Office of the Deputy Resident City Commissioner Kawempe Division. Ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'e10 omwaka 2023 lwe lwaleero ebbaluwa ebadde egenda ewa Secretary General National Unity Platform amanyiddwa nga David Lewis Rubongoya neweebwa omutwe opening of the new National Unity Platform offices. Era nassaamu ebigambo bwe biti: As DSC members, it has come to our attention that you are planning to open up a new office at Makerere Kavule on the second day of November 2023 as it's circulating on social media platforms. This is to inform you that if allegations are true, the same date has many activities to be carried out and the security may not allow your event to continue for purposes of security or securing the area for VIP. The purpose of this letter, therefore, is to advise that you postpone the same to another date after second for security purposes and also to notify you and the relevant offices. Thank you for cooperation. Deputy Resident City Commissioner Kawempe Division. Copy DPC Wandegeya. Copy Diso Kawempe. Copy Lord Mayor Kawempe.
ebbaluwa bwekyo bwebadde efaanagana naye nga kyengezako kubanga nkutegeeza omukolo gubadde gwakubeerayo era bannayuganda bangi batandikiddewo okwebuuza ebibuuzo ebitaliiko ansa. Ebibuuzo bingi byebuuziddwa ku nsonga eno, ebibuuzo bino tebiriiko ansa kubanga munnayuganda avuddeyo n'abuuza lwaki omukolo nga guno guyimirizibwa ng'ate gubadde gwateekebwateekebwa era poliisi yategeezebwa ebbanga ddene emabega. Ekibuuzo ekyokubiri, kijja kitya okubanga eggwanga Uganda terina security emala okuwa abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform bokka okubanga security yaabwe eva yebeera temala kubanga emikolo mirala ogiba gitegekebwa security tesobola butamala, activities endala weziba zigenda mu maaso security teyinza butamala. Era bannayuganda bavuddeyo nga beebuuza kigendererwa ki ekiri emabega w'ebbaluwa eno poliisi akyeyagadde okubanga eteekawo. Ensonga endala bannayuganda gye babayizinze nti ng'oggyeko okwagala okulemesa obulemesa National Unity Platform okubanga etuukiriza entuula zaayo, abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform bafuddengayo ebbanga lyonna nga bagamba nti bo oluusi tebeetaaga security yammwe, tebeetaaga nnyo security ya poliisi kubanga ebikolobero bingi bibadde bikolebwa ng'era bikolebwa poliisi yennyini. Effujjo lingi libadde likolebwa nga likolebwa poliisi yennyini. So kati ebbaluwa eno weetuukidde ebibuuzo ng'ebyo bibaddewo ate nga wano ku Redison TV tulina okuba nga tukuleetera ensonga nga zino obeere nga naawe ozitegeera. Sebambulidde Patrick nga nze nkuweereza ebbaluwa eyo olugifunye ne ŋŋamba nja gikuleeterako naawe oba oli awo ogitegeereko otegeere n'ensonga lwaki Uganda Police eyimirizza omukolo guno ogubadde ogw'okuggulawo ekitebe ekya National Unity Platform. Jjukira bino byonna we bijjidde, njagala okutegeeza gwali ku Redison TV, bino byonna we bijjidde ng'eggwanga lya United States of America lyakamala okuba nga liwandiika ebbaluwa eyo gye ngenda okusomera mu pulogulaamu yaffe eddako. Ebbaluwa eyo ewandiikiddwa ng'eyimiriza obumu ku buyambi obulala obubadde buweebwa eggwanga Uganda. Ebyo ngenda bikuleetera naye bannayuganda bangi bavuddeyo nga beebuuza lwaki ebbaluwa zino zijjidde mu budde bwe bumu. Ekibaluwa kiri ekiwandiikiddwa gavumenti ya USA olumaze okufuluma ne Uganda Police nayo mu budde bwe bumu nayo neefulumya ebbaluwa eyaayo ng'eraga nti omukolo ogw'okuggulawo ekibiina ekya National Unity Platform gulina okuba nga guyimirizibwa era gwongezebweyo ku lunaku olulala olutali lunaku lwakuna olw'ensonga nti emikolo mingi egigenda okuba nga gibeerawo ku lunaku olwo. Mbadde nino bikuleetera obeere ng'obitegeera ne President abitaddeyo ku page ye ne ku mukutu gwe ogwa Twitter. Atanaba kubanga osubscribing nyongera okusaba kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribing ku channel yaffe eno obeere nga tomissing adde ensonga n'emu ate tubeere nga tutambula. Ne ku Facebook osobola otusangayo, ku Twitter gye tuli, TikTok gye tuli n'emikutu emirala nga Instagram. Naye nga oba otulabidde eyo genda ku YouTube yo teeka mu Redison TV osubscribing ku channel eyo okwate kade akaka notification obeere nga tomissing nsonga yonna.